abakoideyo muriyo mwebale nokwenda NRM. Ni Honorable Asinde Brenda Mwalawo. Ndiko lakanana obulungi twebale ensonga y'akusoga aye baba n'akavulo okugiyinisa tugendebe Referral Hospital. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Dada waife, tuli ku nsonga tusooka okwebaza nti watulinga mutwa kubendulwa inemere kubigamagana ku driving permit kubanga nga ife omulimu gwaife gwa boda boda twetaaga ino okuba n'ebisaanizo byetusaanira okuba nabyo okugumiza omulimu gwaife. Driving permit tugyetaaga twakuba enduulu nti wabaire obutali bwesimbu kubabaka baife aba parliament ng'ate bona bali wano bwe baja mu parliament ne bateesa kubigamagana ku driving permit basobola okwawula classes ne capacity tebalinado bategeera nti owa bodaboda bamutereko omuntu mulala aye esente dayagayaga nedda ow'emmotoka ow'enoni owatwera ow'ebbaasi dabandala edo. Dada waife tutuuse okusiima nti wasinkana banaife ekaweweeta wasobola okwanukola ensonga eyo wasaba nti wakiringira akuba oti driving permit ya klasi y'epidiki ebe ku mitwalo 10. Dada tukwebaza weebale ino weebalirala nti wawuliriza okusaba kwaife. Sir, His Excellency, ensonga iyi gye twemereku tulina abagaiga abatuwa pikipiki kubanga waliwo ababazira busobozi kubanga ebitongole bino bw'ojjayo bakusaba emiliyoni enamba oba emiliyoni enamba n'ekitundu. Kyakuwaliriza okutunda kw'ettaka waka oteeye emiliyoni endala n'ekitundu. Emiliyoni endala n'ekitundu bw'ogitaayo mala otuuka n'okola ki? Era bano banaabaziza kye basobola kutunda baba nga baliikolera bagaiga. Omugaiga gwaba aliikolera buli lunaku asaba omuntu oyo omutwalo ogw'esente abandi batereku n'esente yasamala kitundu abandi mitwalo 2. Ayi niwo omukolera emyaka 5 toyida asuubira kufuna bwananyini era wokolere mu ensobi katuno kati akusiibula busiibule. Okunoonyereza ne poliisi nga tukulemberwamu afande Damulira ku ky'okuyita aba boda boda bwe baakuba nti abo bali ku looni ne be bayita sebo nenda okuwa amawulire nti okusinziira kunoonyereza kwa poliisi kyakakasibwa ng'aba boda boda be baakayita bona baali bali pikipiki da looni ate nga daali diri kuwaayo. Sebo amawulire gano gali mu ripooti ya poliisi era bakakasa tipikipiki nondonera aba boda boda be bayita ezirawayire mulala gwe baazuula pikipiki ye. Sebo epikipiki edaali poliisi edinde walagira edaba boda boda okudibawa baadibawa mu kitundu kino era yasigalayo ntono ina ediziraku biwandiiko ebyabwe. Now coming to the border borders, omukulu ng'aidda ku mulamwa ogw'aba boda boda. I'm glad I have been alerted about the problems of the border borders. Musanufu ino nti yafuna okumanisibwaku ku nsonga era mu kitaireyo egema ku bizibu by'aba boda boda. I want to thank ayenda kubebaza aye aliyo ali kusiima ekyendawulo. I want to thank Faruk Chirunda for highlighting this. You heard that when I got the information, I involved the police to investigate. Muwulire bulungi nti bwe yafuna ensonga eyo yatuma poliisi yagiyimbulirawo okukola okunoonyereza okumala ku nsonga
eyo yeene yali erikwogerwako. I am going to check and conclude that matter. Ajja kwongera okwetegereza era agimalirize mulundi mulala nga bwe mwidi nti entalo daalwa ineni gidagema kutidira inuma. And as you know, in Uganda, once you kill a Ugandan, you also should be qualified to die. Mwidi bulungi mu Uganda iwe woyita mwino wenootuukaana okuyitibwa. So the rest is evidence, to get evidence. Nobaka mu kiseera kitali kyawala. On the issue of the loans, Ku nsonga y'okwewola essente ed'obugubi, the NRM from the beginning NRM okuva mu ntandika yaayo has been warning you about money lenders. abaire atera alina okulabula, ye atera okulabula ku bawola essente, ku bawozi b'essente. That's why we try many times to give you our own loans. Kyova NRM government efuba ino okutaaga empenda edetusobola okwewolamu mu ngeri y'endawulo yemujjake mwewolamu. Omuntu ow'obulijjo, Omuntu wa buliido ekifo ky'okujja okwetiika omugugu I gw'otasobola. don't want him to go to the money lenders. Omuntu wa Then we started now giving you grants, free things under NADS. batandika okubasapootinga n'okusapootinga n'obuyambi obw'endawulo nga NADS ebintu byalijjanga kegaba okwidubula abantu. Okuwa obuwi. Nga bagaba bugabe bya bwereere NADS bye yababanga. Operation Wealth Creation, the same philosophy. Operation Wealth ey'abajaasi bwe bayida okukola emirimu mu iwanga muno. Abo bonna bali okuwa obuwi. Bona nga byakugaba bugabe, ti byakutunda, ti byakuwola. That's why we say in the school, government schools, abaana b'abanaku basomere bwerere. That's what NRM tells you. Kyova emphasizinga erina okuteisira ku masomero aga gavumenti abaana abeke basomera bwerere ng'eza kasente kali kutoolebwa ku muntu. Waliwo abakiremesa kubanga mubakiriza ne bakiremesa. Mumpagire okusaba abaana ebisale mu masomero kukome, muwagire ekyange kye mbagamba. N'olwekyo saagala kuwulira ate abaana baffe aba bodaboda mbu bali mu bano ab'omululu gwa ssente. Alikwegwera okuyigumiza ekigambo ekyo tayenda kuwulira mu kuwulira ba bodaboda nga muli kunagibwa ku mbeera eyo yakujja mu kwewola ssente za buwanana. So I am going to set up loan schemes for you bodabodas per zone. Districts are too many, but per zone, like Busoga and Bukedi and so on, I can put a loan scheme for you.